بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار واقتفى بأثره إلى يوم الدين. amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza era netumutendereza olwa byonna naddala okutulungamya eri eddiini y'obusiraamu nga kyekisinga waggulu mu byengera byonna byetulina. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwebaza olutasobola kujja mu mbeera zonna Allah zatukolera, kubanga tewali kyengera n'ekimu kyetusobola kweŋŋanga okubeera nga tumusasula Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah assa okusaasira n'emirembe eri ekitiibwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda mwenna mu busiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okusookera ddala nebaza abategese omukolo guno, ate nembebaza okubeera nti basiima okubeera nti darasa eno ebeera wano mu muzigiti guno ogwa Makerere University Business School. Nammwe njagala okubebaza okukkiriza okwetaba mu musomo guno n'okutuwa omukisa okubeera nti tubakyazaako wano mu masigidi eno. Nsaba Allah ekitiibwa alongoose enniya zaffe ffenna tubeere nti ekigendereddwa mu musomo guno kwe kwongera okuzza amaanyi mu nzikiriza yaffe, ate era n'okuddaabulula obusiraamu bwaffe. Bannange, nga sinatandika ku musomo gwe baŋŋambye okwogerako, mujja kunsonyiwa, mbaddeko wala, mbadde kyenje ntuuka eddakiika nga 5 eziyise, naye ng'ate nimuuko obulwadde. Nsaba Allah nsobozese okutuukiriza ekyo kye nabadde nsuubidde, naye ng'ate obulwadde buli wazibu nnyo kubanga olulimi lwennyini luliko amabwa, kwegamba tekimpa mukisa kubeera nti njogera bulungi, naye njagezaako ekinaaba kisobose inshallah. Omusomo gwaffe gukwatagana ku nsonga y'obumu mu busiraamu, unity in Islam. Bw'otunuulira ensonga eyo oyinza okulowooza nti si nzibu nnyo, kubanga abasinga obungi gye tuyimba bulijjo tuyimba kimu, twegatte tubeere kimu. Of course ne aya nyingi nnyo mu Quran al-Karim ezitukubiriza okubeera nga tubeera tutya, tubeera kimu. Naye kyewuunyisa omuntu yeebuuza nti ddala kyetuli, tuli kimu ng'eddiini ya Allah bweyagala tubeere? Kubanga bwe ntandika okusoma aya zokka ezikwata ku unity zimala omusomo gwonna okuggwawo. Naye kyewuunyisa ng'ovudde ku mbeera yaffe wano mu Uganda n'ogenda ne mu busiraamu gye busibuka mu nsi zetumanyi nti zo z'abasiraamu 100 ku 100, embeera ebeera efaanana nti ekituufu tewaliiwo bwegafu bwannamaddala wakati w'abantu b'enzikiriza y'obusiraamu. Kyekyennyamiza ennyo nti waliwo enjawukana
empitirivu obungi nga bwe tujja ozitunulako, naye kikulu tujja kwebuuza ebibuuzo, kubanga nga bwe ŋŋambye amateeka mu Quran al-Karim agatukowoola okubeera obumu mayitirivu bungi, era kyemmanyi nti abasinga obungi mugamanyi wano. nja kulondayooko matono nnyo okusobola okuggumiza ensonga eyo, sinakindi nga mulimu abatakimanyi nti ddala obusiraamu bwagala tubeere bumu. Era nga obumu yenkizo y'okukkirizibwa kw'emirimu gyaffe gyonna gye tukola, gibeere ibadaati, gibeere muamalaati, gibeere kino egyobwannakyewa, gibeere egyokweziyiza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana. Obumu ke kwakakkulizo akakulembera okubeera nti ebintu byaffe ebyo byonna bikkirizibwa bulungi mu maaso gani? Mu maaso ga Allah. Denja eri mu kubeera nti abantu tukola ebintu ebyo naye ne tusigala nga tuli baawukamu, ne tutakoma kubeera baawukamu, naye abakkiriza ne tubeera balabe ku bakkiriza bannaffe. Obulabe obutakoma ku bigambo naye obutuukira ddala n'okumalawo obulamu bw'abantu, ebimu nga biyita ne mu kubajjotekako ebintu ebitali bituufu. Embeera eyo etuteeka mu baabul fitna eyo Allah gye yatwekesa n'agamba mu Quran al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Mwekeke fitna nga bweba egguddwawo, obubenje obugivaamu tebutuuka kwabo bennyini bannanyini kugikola bokka, wabula bubuna abantu bonna. Wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Era muteekwa okumanya nti olwa fitina Katonda aba mukambwe nnyo, tabeera musanyufu, aba mukambwe nnyo olw'okubeera nti abantu twettanidde okubeera muki? Mu fitna. Fitna kyeki? Fitna kwe kugezesebwa okutali kwangu kwa kuwangula. Fitna kyekintu abantu kyetubeeramu imaani nekugwamu n'amagezi negakugwamu, okusinziira ku hadithi ya mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ye nabbi atunyonyola n'atugamba nti omuntu tabeera mu fitna n'asigaza imaani ye ate n'asigaza amagezi ge ag'obuntu. Ekitegeeza abeera ali ready okuweereza abo abamuliko be baani? Bandi ba shaitanu rajim nga be bamukozesa, bandi babalabe b'obusiraamu nga be bamukozesa. Imaani n'agyeyambula n'agisuula wali, n'amagezi agategeera ag'obuntu nago n'agasuula mabbali okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'abaaliko ku ssaawa eyo. Naye ng'ebyo byonna bye twogera tebirimu nti biri mu balabe ba busiraamu bokka, wabula biri mu ffe abasiraamu umma. Naye nga Allah aggumiza n'agamba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun.
timazima ddala kino ekibiina kyammwe umma si kibiina na bubiina. eno umma tuyinza obutafunayo equivalent translation ku kigambo ekyo umma, kubanga kyo kikibiina, si kibiina kya byabufuzi, sika group, wabula kiki mulembe. inna hadhihi ummatukum, oba oliawo kyandiba omulembe, naye ate omulembe gutwaliramu n'abatali. Allah agamba nti umma yammwe eryetya. Kale katubeerenge amakulu amatuufu ag'ekigambo umma tetunagafuna, naye aga nti umma eyabakkiriza eryetya, era nagumiza nti wa ana rabbukum, nze katonda wammwe, fa'budun, n'olwekyo mwesinze nze katonda wammwe. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Nti abakkiriza yonna gye babeera bateekwa kubeera kitya? Naye kikwewuunyisa, oli n'abeera n'ekigendererwa kirungi nnyo, ng'ekigendererwa ekyo kya kuddaabulula busiraamu n'okuyamba ku basiraamu okudda mu nkola y'obusiraamu, naye ate ne mugiramu fitina, n'abeera nga yalowooza nti ekyo kyakola kimufuula wanjawulo nnyo ddala kubakkiriza abalala, n'olwekyo ye babeera nabo bebokka batwalanga abakkiriza, bebokka balowooza nti be basiraamu, abasigaddewo tebabeera ekyo kyali. Kyenva mwesanga nga tulina bu group nga buli kamu kerowooza nti kalungi nnyo okusinga akalala, era nga kamativu nti bekaliko bikafuulako okubeera akakkiriza akannama ddala okusinga akalala, era akalala tekakwalifayinga kubeera ka gurupu akabakkiriza abatuufu abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo nno ne tutandika okweyita amannya, muyinza n'okunyambako gatuuma ne tweyita amannya, naye nga bw'obabuuza ti amannya ago ge tugenda tweyita gaaliwo ddala ddala ne ku mulembe gwa mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulembe ogwali gusinga obulungi gwali mulembe gwani? Gwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye obubingi obwo bwaliwo, agamanya ge tugenda twetuuma gaaliwo. Lwaki tetusigala kimu? Bw'oba ojjukizza kirungi tekikufuula wanjawulo ku balala, osigala okoze omulimu omulungi, naye ate osigala mu kiseera kyekimu ng'oteeka okugumiikiriza, okukola ki? Okugumiikiriza abo abatakufaananyi mu ndowoozayo ne mu bikolwa byo, ate n'oteetuuma linnya ddala, kubanga buli lwe tugenda twetuuma amannya amalala gano tugenda okwesanga tutaddewo boundary, ensalo ku balala. Kakati abalala nabo baba bakimanyi nti abo abali awo beyita gundi, n'olwekyo ffe tetuli bambo. Olaba enjawukana bwe zigenda zijira zituyingirira, naye nga mu butuufu ffenna tuswala eswaleemu, ffenna tukkiririza mu Katonda omu, ffenna tukola enkizo z'obusiraamu zonna ntuzituukiriza, naye waliwo asukuluma ku munne. Naye ngaekyo si kipya, kubanga ne Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako mu Qur'an al-Karim nti wa awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, twasikiza ekitabo kyaffe kino ekya Qur'an abaddu betwesiimira mu baddu baffe, abantu betwesiimira mu baddu baffe. Faminhum zalimun li nafsihi, mulimu abeeryazaamaanya emitima gyabwe, wa minhum muqtasid,
mulimu aba balansinga oluusi ne bakolako ekirungi, oluusi ne bakola ekikyamu, oluusi ne bakola kitya. wa minhum sabiqun ila alkhairat, ate nimubaamu abo abasinga okwekulembeza eri emirimu emirungi gyokka nga gyebettanira n'okukola ebyo ebirimu ki okulakulanya eddiini yaabwe. akati olaba bonna abayise baki baddube, naye tabawadde mannya ga njawulo nti n'olwekyo kubanga bano ab'ekibinja gundi bateekwa kweyita bwe bati, n'ab'ekibinja gundi bateekwa kubeera kino nakiri. mwenna musigala muliki muli baddu ba Allah. singa kyetweyita baddu ba Allah, singa tukomaawo ne tutagenda mu mannya malala, kubanga gatuleetera ebizibu ebyokwerowooza nti bali banjawulo nnyo kuffe kyetuli. ate ekiri most dangerous, tutuuka n'okukaafuwaza abalala si basiraamu, tutuuka okubajjira ddala mu ddiini nti si baki si basiraamu. naye abaddu ba Allah obuyinza obwo tubulina oba okujja abantu mu ddiini tubujjawa. kakati olw'ensonga eyo kiba kirungi nnyo ekigambo ekikwatagana n'obumu, unity, okukyogerako in simple terms zetuyinza okutegeera ffe, tuleme genda wala nnyo, tutunuleko mu nsonga ki ezasinga okuleetawo obutegatta wakati w'abasiraamu, nsonga ki ezigenze ziviirako abantu abasiraamu abakkiriza obutegatta, okubeera ekimu ng'eddiini bwetugamba tulina okubeera kimu. ku mulembe gwa mukama waffe ye yali nabbi yekka, si bwe kiri? era tewaaliwo mukulembeze mulala, nga kyonna kitunulibwani. nabbi bwe yavaawo n'atulekera bakhulafa arrashidin, mubo mwe mwali abubakar, mwe mwali umar, mwe mwali uthman, mwe mwali ali bin abi talib. era n'ogwo omulembe gwali golden, gwali gwa ttendo. kuba obusiraamu bwonna si wano mu uganda yokka, wabula mu nsi yonna nga bukkiririzaamu abo nti be bakulembeze baki b'obusiraamu. emirembe ne gigenda nga gyeyongera, ne tudda ku mulembe gw'abaki al amawiyin. bwe tuva ku gwaba amawiyina netudda ku ba abbasiyin, bwe tuva mu gwaba abbas ne tudda mu Ottoman empire eyafuga obusiraamu nga okuva gye buli okutuuka gye bukoma. naye mu mirembe egyo abantu ne bagenda nga batandise okwekutulakutulamu, nga batandise okweteekamu obubinjabinja. ku mulembe ogwo kakati awo ne wabaawo ensibuko eyasooka eyalimu okwawula wakati w'abaki w'abakkiriza b'obusiraamu. ensibuko eyasooka teyava mu nzikiriza ya busiraamu nti ffe tetukkiririza mu nabbi nga nabbi, nti oba ffe tetukkiriza mu katonda omu, nti oba ffe tetukkiririza mu ddiini y'obusiraamu ng'eddiini y'obusiraamu, wabula byava mu bintu byabufuzi byankulembera. ani yandigwanidde otukulembera? yandivudde mu baki? ateekwa kuva mu bano oba ateekwa kuva mu bali? fitna awo yayingirira. fitna bwejja shaitaani neyingiramu netandika okufuula omulyango ogwo okubeera nga eguyingizaamu aqida, enjikiriza y'obusiraamu. abamu ne batandika n'okulowolereza nti mubutuufu oba ne nabbi si yali omutuufu okubeera nabbi, waaliwo yali agwanira obwa nabbi okumusinga. nayo ne bituukayo abantu ne bagenda nga batandika okwekutulakutulamu
naye nga shaitan arrajim yegenda egabanya wakati w'abantu n'okubateekamu enzikiriza ezo enkyamu okubeera nti bava kuki ku bwegafu n'obumu bw'obusiraamu. Ottoman Empire yakola omulimu mulungi nnyo gwe mumanyi, kubanga obusiraamu bwayingira Europe, Spain, agamawanga gonna aga Middle Europe, obusiraamu bwatuukirayo ddala ne bubeera state religion, kubanga ku mulembe ogwo n'ebyenjigiriza byennyini ebirimu kulaakulanya ensi byali bisibuka mu busiraamu. Abantu nga eri Europe eyali ekyali mu darkness, nga tebannaba kuvumbula ngeri yonna ey'okubeera nti babeera bagunjufu, obugunjufu babujja muki mu busiraamu, ne bajjanga e Baghdadi, ne bajja e Dimashik, ne bajjawa okubeera nga bayigirizibwa ebintu ebyalimu kulaakulanya obulamu, ebyobulamu ebyalimu okkulaakulanya ensi, buli ilimu yonna gye wali weetaaga ng'ogisanga mu basiraamu. Lwaki? Kubanga baali kimu. Era kyemuva mulaba nti obusiraamu tebwaddayo okusansaana mu nsi ku kigero kye bwasansaanirako mu kiseera ekyobwa Ottoman Empire. Obusiraamu bwalinga obwayimirira, kubanga oluvanyuma lw'abannaffe abatali banzikiriza ya busiraamu okwekobaana nga baagala okujja Europe mu mikono gy'abasiraamu, era ne bakola entalo empitirivu, ne bajjawo oba Ottoman Empire. Awo denja ne yeeyongera, obusiraamu ne bubulwa okubeera n'obukulembeze obwawamu, era abafuzi b'amatwale ne bagenda nga bawamba ensi z'abasiraamu zonna, era nga bagenda nga bazikutulakutula, kubanga ensi yali emu, obusiraamu nga tebuliko boundary. Buli basiraamu gye batuukanga ng'eggwanga libeera limu, kuba obusiraamu tebukiriza mu mawanga. Bino bye mulaba ebya boundaries ebiriwo okusinziira ku mawanga ne geographical setup, ebyo byonna bikolwa by'abafuzi b'amatwale abajja ne bafuga amawanga gaffe, ne batujja ku mbeera gye twali tuwangaliddeko, era ensi ne bazituuma amannya ge baayagala. Buli nsi bagenda nga bagituuma nga bwe baagala. Awo obusiraamu ne bweyongera okudobonkana, ne tunafuwa, ate naffe ne tuluka okukkiririza mu mawanga, naffe ne tutandika okukkiririza mu geographical boundary. So nga ate omusiraamu ali e Uganda, n'omusiraamu ali e China, n'omusiraamu ali mu America, n'omusiraamu aliwa yonna gyali ali atya, ali omu. Eswala y'omusiraamu we China yeswala y'omusiraamu ali e Uganda. Era bw'osituka n'ogenda e China tolinawo osinziira kubuusabuusa nti eswala gy'osaalidde emabega w'omu China tetuuse, kubanga byennyini ebikozesebwa mu swala bye bimu. Naye abafuzi b'amatwale batutuusa okukkiririza mu mawanga, ate ne mu ggwanga erimu ne tutuuka okwebojjabojja, kubanga eggwanga erimu era liribeeramu amawanga ag'enjawulo nga googera ennimi ez'enjawulo. Kati ne mutandika okweraba ng'abamu basukkuluma ku bannaabwe olw'embeera emu oba endala. Naye ngaekituufu Allah subhanahu wa taala awamu n'okuba nti yatusukkulumya abamu kuffe mu butonde mu bintu ebimu, naye ate alina bye yatwenkanyaamu nga tulina okusigala nga tuli kimu. Kati n'olwekyo ensonga enkulu eyasooka okuviirako enjawukana z'obusiraamu yali ku bufuzi mu busiraamu
ate n'okugjawo obukulembeze bw'obusiraamu nekigumiza ensonga eyo nekibeera nga abasiraamu tusansanye mu nsi yonna nga buli bamu betwala nti banjawulo. Era kyensonga lwaki muwulira nti tetulina mufuti nga wansi yonna, oba tetulina khalifa nga wansi yonna, oba kale tumuyite amir nga wansi yonna. Oli ajja agamba kyoyo amiri dawula, ate omulala amuyite amirul umma, omulala amuyite amiru ki. Kwega ne mu ggwanga erimu tetusobola kukkiriziganya ku mukulembeze y'omuntu yono. Ne bamufuti mbawulira, ono we oli Kampala, simanyi ono weewa oliwe, kwegamba netubeera nga tunyumirwa nnyo embeera eyo. Naye ngaembeera eyo eviira ddala mu baganda baffe abafuzi b'amatwale abaali bakozesa divide and rule, baawule obafuge. Naffe netukikiririzaamu netukitwala ekikwewunyisa ne ku mulembe guno, kubanga emabegako eri abantu twali tulowooza nti obutali buyivu bwe bufuula abantu okwettanira ensonga y'okwawukanayawukana. Naye ate ku mulembe gw'abajjajjaffe bakadde baffe abaasoma ekitone ennyo ku ddiini baalimu obweggafu okutusinga ffe ate abagize eki, abalowooza nti ate tukuguse ne tukukuka nnyo mu ddiini. Baali beggafu okutusinga. Masikini ebintu bimu ebyabatawanyatawanya mu kutegeera n'okuinterpretinga eddiini, naye ng'ate basigala betwala kyekimu nga tewali akafuwaza munne, era bonna nga betwala nti bantu ba ddiini etya emu ya busiraamu. N'olwekyo abooluganda, ensonga eyatwawukanya mu biseera ebyo be bafuzi b'amatwale, era bwe bajja mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, nali eryali erimu ku matwale g'Ebungereza, ne batuleka mabega nnyo, ne batuleka nga tebatukkiriza kuyigirizibwa, ne tufuuka nga tuli mabega nnyo wa bannaffe, era nga batutwalanga ekitagasa. Emirimu gyonna nga gyettanirwa bali bannaffe kubanga balina ebisaanyizo bye bateekeddwa okufuna, naye ng'ate ffe tetubikola ki. Ne batuleka mu buli mulimu, nammwe bwe mulaba bwe mulowooza nti bwa wansi nnyo, naye ate bwe butuuse ku mulembe guno nabo ne bwagala babutunyageko, kubanga omusiraamu yalinga oba bwa driver oba kusala nnyama. Naye kati bwogenda n'otunula ne mu bucha ezaali nga ziba basiraamu, ogenda okusanga nga kumpi 50 ku buli 100 si zaabaki, nazo bagenda bazitunyaga bazitugobamu. Ate nga naye eyo nsonga nkulu nnyo. Kakati netugenda ku nsonga endala ezituleetera okwawukana mu busiraamu. Nsonga ki? Obutamanya abantu, obutettanira okumanya eddiini yaffe ey'obusiraamu, okugiyigirizibwa ddala netumanya nti ekituufu kyandibadde kino so si kiri. Naye ngaomuntu ne bwoba oyize n'otegeera ekituufu kyekiri, osigala olina obuvunanyizibwa obw'okukolagana n'abantu ng'abantu, kubanga gwe muyigiriza waabwe, gwajja okulabirwako ekituufu. So teweefuula okubeera ow'enjawulo mu bo, ate naawe neweetuuma ekibinja ekirala oba n'oteekawo ekibinja ekirala mu bantu ekitaaliwo ne mu biseera ebyakulembera. Buli lwe tuba nga tuyigiriza ebintu ebirungi, kyagala tusigale mu bantu abatamanyi, kubanga nabbi yuno agamba ti omukkiriza omulungi, mulowooza omukkiriza omulungi yaliwa? Si yoyo eyeteeka mu kakuuni kalowooza nti k'abantu bakkiriza bokka, ye muntu agenda neyetaba mu bantu
abalala abatali banzikirizeemu naye nasobola okuba impactingako okubawa ekifaananyi ekituufu ne bategeera ekituufu ne bakiraba ku ye ne bakyegomba ne bakikolerako. So si yoyo eyefuula nti ate eyo sibeerayo, oyo abo sibeera nabo. Kakati banaabiyiga kuvaawa? Bono abatobeera nabo banaabiyiga kuva kubijja kwani? Kakati obutamanya nekitufuukira obuzibu obunene, kubanga mu butamanya abantu bagenda ne bamanya ekitono ate ne bakola ensobi mu kutuukiriza ekigendererwa ky'obusiraamu. Kubanga bwe tuba tutunulidde Quran bw'oba oginyonyola olina okuginyonyola ne aya ginnewaayo. Bw'obanga ettuluba tolirina oba tonnafuna clearance okubeera nga weetantana okubeera nti onyonyola Quran nga tomanyiyo vaasi ndala esobola kuvuunula vaasi ginnewaayo. Omuteeko gwokubiri oteeka okubeera nga omanyiyo hadithi eyo nga yevunula aya eno nga tonnaba gwe kugivuunula mu bigambo byo namundowoozayo. Naye abantu bwe tuba nga tumanyiko oluwalabu olutonotono nga aya olusomebwa nga tugivuunula, naye nga togivunuza aya ndala oba togivunuza hadithi oba togivunuza ebigambo by'abasahaba ridwanullahi taala alaihim, kubanga abo be baaliwo nga Qur'ani ekola ki? Ekka, era be bagitegeera okusingako abalala. Naye omuntu ogenda n'omanyayo hadithi emu n'okola fatuwa ng'oli ku hadithi emu, so nga ate hadithi ebeerako ne hadithi endala ezinyonyola oluusi nezigijjawo, nga zigijjawo eyo hadithi nebeera nga tekyali. Naye gwe n'omanya hadithi emu n'okolerako ne fatuwa, ate n'abantu n'obafulumikizaako mu busiraamu n'obajja mu busiraamu, ekyo kiba kikyamu era kuba kumanya kutono. Okumanya okutono kulina obuzibu, kubanga kufuula nannyini kumanya kutono okubeera nga yeemanya nnyo. Mwattu buli bwewerabanga omuntu omumanyi nga yeemanyi nnyo nga yeekuluntaza, omanya nti alina obuzibu, kubanga omumanyi mu busiraamu tabeera mwekuluntaze. Obwekuluntaze kikolwa kibi mu busiraamu, kubanga alkibru lillah, okwekuluntaza kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alkibru lillah, fe abanadamu tewaliwo n'omu kufakirizibwa okubeera nga kwegamba yeteekamu eggulume ku banne. Oteekwa okubeera nga oli mukakkamu. Nabiyuna Muhammad Allah yamugamba fabima rahmatin min Allah, singa tekwali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fabima rahmat, olw'okusaasira kwa Allah, linta lahum, wali mukakkamu, wali wagonjebwa, wali mugonvu, wali approachable, wali simple person, wali simple character. Walau kunta faddan, singanga ddala wali kubanga wali mukambwe oba wabbogo oba wangeri kyezi zifaana bwe zityo, abantu bonna bandikoze eki? Bandikuvuddeko, bandikudduse, era teri n'omu yandikuwuliriza. Naye ffe tugenda ne tukulembeza obukambwe obuyitirivu mu kuteeka eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eri abalala. Obukambwe tebukola. Allah atugamba ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana, koolera eddiini ya Allah ne hikma. Hikma kyeki? Obukakamu, amagezi ag'enjawulo. Amagezi ag'enjawulo kitegeeza ki? Tekitegeeza kumanya bumanya kintu kiri kyokola kyokka, kitegeeza ngeri ki gy'oyinza okimatizaamu omulala mu magezi, kubanga omuntu olina okumusikiriza mu ngeri za njawulo. Olina okubeera nga oli mugumiikiriza nnyo
olina okubeera n'obukodyo obuteeka mu muntu oyo kumwagazisa ekintu, naye gwe omulundi gumu ogisomye ng'otandika na kusalirawo mateeka. Okisomye omuntu akitegedde, naye gezaako okulaba nti okikwata mpola, okimumatize bulungi. Bw'aba akimatidde fabiha, bw'aba takimatidde sigala nga gwe oli ku mulimu gwotonyiize, tofuuse mukambwe gyali. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala singa yali kuba mukambwe, Allah singa yakulembeza busungu bwe, wali sigaddewo n'omukufe. Singa Allah mu kututonda yakulembeza busungu n'atakulembeza kusaasira kwe, ffenna wali badde wabeerawo. Nebimeka Allah byatunuulira naawewa. Naawe muddu wange masikini, oba abadde ekireero, naakuleka nakuwa buli kyonna ekikubeesaawo, nakuwa buli kimu okutuusa oluusi lwakwagaliza nozuukuka notegeera nomanya nti nabuze dda, nagudde mu nsobi. Ayi Mukama Katonda wange, nsaasira, nsonyiwa, ndi mudduwo, nawabye. Naye nga ekyo nakyo abasinga obungi tetukifuna, kubanga obeera weemanya bwemanya, kwekuluntaza, neweyongera okubula, n'ogenda bwotyo okutuusa lwobulira ddala. N'olwekyo okuyigirizibwa kintu kikulu baganda bange, okuyigirizibwa kikulu nnyo. Ate omuntu bw'oyigirizibwa, manya nti buyigirize bwo waliyo abayigiriza abakola ki? Abakusinga. Beera mukakkamu, beera mwetowaze, kolagana n'abantu mu mbeera ezo. Mu busomesa, ffenna tuli basomesa. Omusomesa omulungi ye musomesa asanga omuntu nga tategeerera ddala, n'amugjayo n'abeera sita. So si kusomesa omwana ono omugezi ennyo, Katonda gwe yawahiba, nga ne bwatandigenze mu ssomero yandibadde asobola okukola ekyo kyakoze eki, kuba tubalina bangi nga Katonda yabawa amagezi ga butonde. Kino ekyokugenda mu ssomero kyabuwaze, naye nga era bwagenda mu ssomero klasi 3 azisoma omwaka gumu, 3 atuuka n'okusomesa omusomesa. Lwaki? Olw'amagezi Allah subhanahu wa ta'ala ge yamuwa. Kakati omusomesa omulungi si ye musomesa asomesa oyo omugezi, ye musomesa asobola okugjayo omwana omuyabayaba atategeerera ddala, n'omugamba waayo kino kikole bwoti, kino ennyukuta eno bagiyita gundi, ye ng'agiyita gundi, okutuusa lwamutuusa ku ddaala eritegeera ekituufu. Naye singa abaamukuba mbooko n'akola ebbogo n'obusungu obuyitidde, omwana oyo asobola okumuyigako. Abeera mukakkamu, akola obukodyo obw'enjawulo, n'asobola okumatiza omwana oyo okutegeera nti kyamusomesa kye kino era kifaanana bwe kiti. N'olwekyo ekigambo ky'okuyigirizibwa kikulu nnyo, era tubeebaza mmwe ng'abavubuka okubeera nga mukyetanidde nnyo, mutambula ne mugenda mu darasa zino ez'enjawulo, we ziba zibadde wonna ne zibeera nti zisobola okubawanika amadaala, okubongera amadaala mu kutegeera ebyo bye mukola, ne mutabikolera ku ngeri etali ya bumanyi. Ensonga endala etuleetedde enjawukana naddala wano ewaffe kwe kubeera ng'abantu tetwessa mu madaala ge tugwanidde kubeeramu. Twegwanyiza, kuyita okwegwanyiza. Buli omu ku ffe alowooza nti yandibadde kikyono kyali oba nze kyendi, naye ng'ate ffenna tukimanyi bulungi nti Allah bwe yatutonda yalagira malayika, yalagira buli omu ku ffe likodi ye neteekebwawo. Gwojja kubeera mumanyi, gwojja kubeera wa makkati, gwojja kufuna, gwojja kubeera mukulembeze, gwojja kubeera kino,
gwojja kubeera kiri. Katonda Allah subhanahu wa ta'ala nagenda ng'atuukiriza ebintu ebyo muffe. Omuntu bw'abanga afunye ekintu kyotalina, kirungi okkirize nti oyo Katonda yasiimye n'akimuwa, wadde ng'oluusi gw'omusinga ate obuyigirize, kubanga Allah abeera n'ekigendererwa lwaki omuntu oyo yandimuwadde ensonga gundi n'atamuwa nsonga gundi. Mu hadith etugamba nti singanga abantu baba bagadde okuwa ekintu, Allah kyatakuwandikira nti ojja kibeera, ne bwe bekuŋŋaanya ensi eno okuva mashiriki kutuuka magharibi tebasobola kikuwa, kubanga Allah tekikola ki. Ate n'ensi bweba yekuŋŋaanyiza ekikujjeko tebasobola kikujjako, kubanga Allah yakikuwandikira ti kyogenda okukola ki, kyogenda okubeera. N'olwekyo ebintu Allah byatugerera tubimatire, tuleme kubeera na okwegwanyiza lwaki gundi yalinze nesibeera. Ekyo kiyingiramu omulyango gwa shaitanu rajim, ensaalwa nejjiraawo. Ensaalwa, obulwadde bw'ensaalwa bulwadde bubi, kuba buli kirungi kyolaba olowooza nti kyandibadde kikyo, tekiteekwa kubeera kyamulala. Naye bannange ebirungi biggwayo, ebirungi tebiggwayo. Kayinza okubeera akakufiira obukufiira nno nga muno katadde ku mutwe ne kayitirira obulungi, kokka ako ne kakufuula okumukyawa kubanga yakalina sigwo kalina. Kyova olaba nga mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwewaza ki? Ensaalwa. Ensaalwa mbi, ensaalwa etanyiniyo nga tenatta oli gwajagaliza. Ensaalwa yonoona emirimu gyaffe ng'enku bwe zirya, manya ng'omuliro bwe gulyaki, bwe gulya enku ne guzimalawo. Kwegamba ensaalwa eyokya wonna, eyokya nyiniyo n'eyokya n'oli gwe bagikoledde. Lwaki? Kubanga abantu tetumatira biki Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki, byatugerera. Ekigambo ky'obukulembeze mu busiraamu kigambo kikulu nnyo, ate nga obukulembeze kyekintu ekiyinza otuyamba okubeera n'enkulaakulana ey'omugundu. Naye obukulembeze buvaawa? Obukulembeze buviira ddala mu maka gye batuzaala. Abantu ne tubeera nga bakadde baffe tubawa ekitiibwa ekibajyamu, ate ne bakadde baffe ne babeera nga bakola empisa ennungi eri abaana baabwe, basobole okubeera abaana abo nga bettanira empisa eyo ennungi, okwegomba obukulembeze bwa bataata baabwe, obukulembeze bwa bakadde baabwe. Nabwe kityo ne kigenda nga kibuna, kigenda mu masomero gye tubeera ne mu bitongole awalala gye tuwangaalira. Obukulembeze kintu kikulu nnyo, kubanga mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitukubirizaako n'agamba temuteekeddwa okubeera nga temulina mukulembeze wadde nga mukulembeddwa omuddu, ng'omuddu yasaliddwawo n'abeera ki, omukulembeze wammwe. Kisingako okubeera ekirungi okusinga okubeerawo nga temulina muki, bukulembeze. Naye olw'eggwanyizo bali bwe bateekawo omukulembeze ate nabali ne bagaa nti bataddewo, bano bwe bateekawo ate nabali ne bagaa nti tutaddewo. Ate ng'oluusi mulina constitution, kubanga obukulembeze tebujjaawo nga temulina nzikiriziganya yawamu. Enzikiriziganya gye tuyita constitution. Constitution ye bwe tumala ogikkaanyaako tekiba kituufu. Bwe tumanya nti ono ye imaamu w'omuzigiti, ate gwe nojja ne weegwanyiza okubeera imaamu w'omuzigiti, imaamu n'ayimirizaawo swala wano, naawe n'ogenda wali n'ogamba, oba n'ogamba tubaleke bamale okusaala naffe tuteekewo eyaffe. Obukulembeze tuba tubukoze eki? Tuba tubugjeewo. Olw'ensonga eyo abalabe batuyingirira
olw'okubeera nti batusangamu obunafu mu kigambo ekyo, ffenna twegwanyiza obukulembeze ne tutateeka kitiibwa mu bukulembeze obuba buteekeddwawo, ne tumanya nti okwo kwe kugera kwa Allah, ne tugumiikiriza ne tubeera kimu, ne twegayirira Allah, ne tuyamba obukulembeze obwo ne tubuwabula nga bwe tukola ekyo kye buteekeddwa, kye butulagira okukola, bwe kibanga ddala tekyawukana na ddiini yaani eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula abantu ne batandira okuteekawo obubinja n'obubinja, ne tunafuwa abalabe ne batuyingirira, tetutandika okufuuka amaaso, buli omu maaso ku mulala, buli omu n'afuuka amaaso ku munne. Embeera eyo netuviiramu obubenje obuyitirivu ennyo, ne tubeera nga abantu bwe tuli wano buli omu tekyaliwo n'asobola kulwanirira musiraamu munne ng'atuukiddwako ekibi, wabula bwe kituuka ku oli n'akola embaga n'akola ne pate, oyo kimugwanidde kubanga nti yeyakola bwati, yeyakola na kino, yeyakola na kiri. Lwaki? Kubanga twaggulawo omulyango ogwo gwa fitna ku bikwatagana n'obukulembeze, nekituleetera obuzibu. Olw'ensonga eyo nkuba omulanga nti obukulembeze obutera okubeera mu bibiina eby'abayizi bitufuukira entandikwa. Tumanye nti abasiraamu tulina okubeera n'ekintu ekitwalira awamu, ffenna ekitutwala era ne tukikiririzaamu, nga bwe muli okufaananako mu kitongole kino ekitegese omusomo guno. Singa nga tetuwa kitiibwa abo abakitegese, omusomo guno tegusobola kukola ki? Kubeerawo, tegusobola kutambula era tetusobola kuganyulwa. Si lwakuba nti balina nnyo ekyenjawulo kye batusinga, oluusi baba tebakirina, era ebiseera ebisinga obungi nga beeyambisa ffe. N'olwekyo kiba kirungi nnyo ne tussa ekitiibwa mu bakulembeze ababaliwo, ate ne tubawa obuwagizi. Ate bwe batuukibwako ekibi ne tubeera nga ffenna kikoze eki? Kitukwatako. Bangambye essaawa ya swala etuuse ey'okwaziina, atuyimiriremu tumale okwaziina insha Allah tusobole ate okumalirizayo ekirala. Ekigambo ky'obukulembeze kigambo kikulu nnyo, kubanga bwe mutabeera na bumu mu bukulembeze mubeera n'obunafu, mubeera banafu eri mmwe bennyini, ate mubeera banafu eri abalabe b'obusiraamu. N'olwekyo embeera eyo nga bwe tubadde tugyogerako, tuteekeddwa ogiteekako omulamwa, tugimanye, tugyekulizeemu. Nga bwe muteekawo ekibiina nti kino kibiina kya busiraamu, ne muteekawo ne constitution yammwe gye mukkaanyizaako, kiba kituufu nnyo okugyekwatako obutagivaako, kubanga almuminuuna ala shurutihim, abakkiriza bali ku bulombolombo bwabwe, bwe bawangalirako, bwe bakolaganirako, ne basobola okutambuza embeera. N'olwekyo buli lunaku omuntu okulowooza nti muteekwa okubeera n'abakulembeze ab'enjawulo nga bakola omulimu gwe gumu, kyekivuddeko obubenje bwe tulina. Era embeera eyo baganda bange, omuntu buli lwogyogerako ekukaabya, n'olabira ddala nga twemalawo ffekka lwa kintu kimu, okubeera nga twagaana okutegeera ekintu ekiyitibwa bukulembeze kyeki era kigwanidde kibeere kitya. Mu ekyo mwe mwajjira ekigambo ekyebyenfuna, ne tubeera nga mu kifo ky'okubeera nga twettanira okukolerera eddiini y'obusiraamu, ate eddiini yetukolerera. Abantu bakozesa eddiini okubeera nga ebamalirira ebizibu byabwe. Kakati embeera eyo bwetuukawo, nga bwe mumanyi almaalu, emaali walbanuun, n'abaana
n'ebirala byonna bigezo Allah subhanahu wa ta'ala byetuteekerawo nga bigezo ebiyinza obutaleka muntu ku mulamwa okusigala nga akola ekituufu kyateekeddwa okukola ki okukola. naye twagenda netugatta ebintu ebyo bibiri ne bitubuza ekkubo. bwe tuba tutaddewo enkola tekitegeeza nti ffe ngaabakkiriza tetuteekwa kukola mirimu egituyimirizaawo ngaabakkiriza. tuteekwa ekisooka okwetendeka mu mirimu gy'enjawulo, okubeera nga emirimu egyo mwe tujja ebintu byonna ebitambuza obusiraamu, ne tutalinda ekyo kyonna ekiba kivudde mu masjidi ate kye tuba tukayanira kisobole okuyimirizaawo obulamu bwaffe. awo nawo ne wavaawo obuzibu, kubanga abantu tebalina bye bakola, tebalina mirimu. beera n'omulimu gwokola. bwe tuba tuzze wano tuba tuzze kukola service khidma eya Allah tipiko, tetunoonyamu mpeera, tetunoonyamu kirala, tunoonyamu kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. naye twagenda okwesanga ng'abasinga obungi ekigenda kibateekesaawo obukulembeze obw'enjawulo byanfuna, nga buli omu alowooza nti bwe nabeera ne masjidi yange eno nja kubeera n'abasiraamu bange be banyimirizaawo. naye ngaekyo si bwe kiteekwa okubeera, era kyemuva mulaba kituviiriddemu obubenje bungi nnyo okutuuka okutufuula abantu abatali ba kibiina kimu. olw'ensonga eyo kiba kirungi nnyo ebitongole nga bino ebikola daawa mu mirimu gye biteekeddwa okukola okugunjula abantu ku bukugu bw'emirimu obw'okweyimirizaawo. kiba kirungi nnyo mu lukuŋŋaana nga luno ne tufunamu omuntu azze otuyigiriza butya bwe tuyinza okufuna okweyimirizaawo mu mbeera zaffe ez'obulamu, nga kiki kye tukoze era nga tukikola tutya. kubanga eddiini, obulungi bw'obusiraamu nti n'emirimu gye tukola gifuuka ibaada ewa Allah subhanahu wa ta'ala. emirimu egyo gye tukola bwe gibanga si mirimu mikyamu egirimu okupromotinga haramu. kati n'olwekyo kiba kirungi nti ebyo bwe biba tebikoleddwa n'abakulembeze be tulina, buli omu ku ffe okwetunulamu ogambe nti mu butuufu Allah ampadde omukisa, Qur'ani ngikutte ku mutwe, Qur'ani ngisoma ngitegeera, naye ate kiki kyenyinza okukola okuyimirizaawo obulamu bwange, era ngeri ki gyenyinza okukifunamu obukugu. kubanga ebyo bye bijja okuyamba okuyimirizaawo Qur'ani gye wakwata n'okuyimirizaawo eddiini gye wettanira, nga toli beega, tosabiriza, nga toli mwetaavu. ekigambo ky'okubula emirimu kituviiriddeko obubenje buyitirivu. abantu tebatuuka okukola emirimu gye bakola nga girimu okusaanyaawo obusiraamu, gisaanyaawo obulamu bw'abasiraamu, naye ng'alowooza ye ali happy olw'okubanga ekyo kyateekeddwa okukola, akifunamu sente, n'ayimirizaawo embeera ze, n'azimba amakalina, n'akola biki, naye biki byetugenda okgenda nabyo wa Allah? ebyo byetugenda okgenda nabyo. kati n'olwekyo baganda bange, ebimu ku bintu ebituleetedde obuzibu okubeera nga twawukanayawukana kwe kubeera nga ffe bennyini tulina obwavu buyitirivu nnyo, naye nga ebyokukola tetubirina, tetubiraba. kiba kirungi nnyo ekintu bw'okimanya nti olina obulwadde gundi, eddagala liba lyangu eryokufuna era n'okola, kubanga teri mmere ennungi, teri kyakulya kirungi ekisinga omuntu kyalidde muntu uyoze, okusinziira ku hadithi eya mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ate era n'atugamba alyadu lulya
khairun min alyadi sufla, omukono ogugaba ogwa waggulu gwe gusinga obulungi okusingako omukono ogwaki ogwa wansi oguli mu kusabiriza okufuna obufunyi ekitakolereddwa. Embeera eyo buli lwebeerawo ereetawo enjawukana mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, era ndowooza nti eyo bwe kitaba ki yensonga enkulu gyetugwanidde okukuba mu mutwe tugimalewo, obusiraamu butereere. Abakulembeze bava mu ffe, baba bantu nga ffe, baanaadaamu nga ffe, basuubirwamu ebirungi ne basuubirwamu n'ebibi, basuubirwamu ebituufu ne basuubirwamu n'ebikyamu. Si bamalayika, bwe baba bwe bali tubayamba okubatereeza, naye ngaekyo tetukikola na bukambwe na kubavuma, tukikola na bwetowaze, tukikola na kubagondera, kubanga ekyo kyennyini mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatulagira. Naye ekivaako embeera okubeera nti abantu bakola kyenyumewo ekyo kwe kubeera nti obukulembeze babufuula ebyenfuna, nga bwe mulaba nga bugenze nga budobonkana ne mu mbeera y'eggwanga. Abantu balowooza nti obukulembeze byanfuna, so nga ate obukulembeze buweereza. Obukulembeze buli lwobeera omukulembeze oteekwa kuweereza bokulembera, oteekwa bakolerera, oteekwa kubafunira, kubalaga buli kituufu ekirimu obulungi gye bali. Teweebaka tulo nga tebateredde. Naye abantu bakifuula kyenyume ne bagufuula mulimu. Embeera eyo nevaako obutali butebenkevu, obutali bulungi. Umma yaffe eya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esaanidde okubeera umma erina amaanyi, nga yeeyimirizaawo yokka, ng'ekola emirimu gyayo, nga umma ngagga, umma esobola okutuukiriza ebigendererwa byayo. Abantu bwe mubeera bwe mutyo si kyangu okupenetratingibwa n'omuntu alina endowooza enkyamu endala n'okubakozesa ekikyamu. Kyemaliriza nakyo kwe kubeera nga abantu ba umma tufaayo nnyo buli omu ku ffe okubeera nga alumirirwa munne n'okumusabira ennyo. Omuntu anyiikira nnyo okwesabira ngaekizibu kimuguddeko n'otulo ne tumubula, naye nga twatuuse ku munne kibeera nga ekitamutuuseeko. Naye abantu nga tetumanyi nti shortcut ya Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza edduwa zaffe okubeera nga tusabira bannaffe ala dhahar al-ghaib nga tebamanyi, tubeera tusabira bannaffe nga tebamanyi. N'omanya nti muganda waali mu kizibu n'osulanga osabira ye Allah amunjulule amugye mu kizibu kyalimu. Kakati baganda baffe baliyo battibwa, buli lunaku basuulibwako mabomu, neffe ne tulowooza tuli mirembe. So nga kyandibadde one of the reasons Allah kwajja otuweera success okubeera nga tufaayo ku nsonga z'abaganda baffe bali, twettanira nnyo okubasabira, twettanira nnyo ebirungi bye tulina okubikuŋŋaanya, ne tubeera nti naffe tulaga solidarity nabo, tubayambe mu mbeera gye balimu. Naye ffe bwe kiba tekinnakutuukako gwe ng'omuntu, olowooza nti kyakolebwa bali, kyatondebwa bali, abo be bannannyini kyo, ewo tekijja kutuukayo. Naye ng'ate bugenda okutuuka nga naawe bikoze eki, bituuse. N'olwekyo tusabiragane, buli omu ayige okusabira munne n'okulumirirwa munne. la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tayinza kubeera mukkiriza wannamaddala omu kummwe bw'abanga tayagaliza muganda we ekyo kyakola ki, kyeyeyagaliza yekka. N'olwekyo almuminuuna ikhwa, abakkiriza baki baluganda.
ekikwata kwono kikwata kwoli. Twesonyiwe, bwewabanga waliwo ensobi ezakulembera tuzisonyiwe. Ate okusonyiwa nga tonoonya oli kukwetondera, wabula okusonyiwa ngaosonyiwa lillah, ngaosonye lwani? Lwa Allah. Bwe tuneesonyiwa ne Allah ajja tusonyiwa, kubanga naffe tulina ensobi ezaffe. Bwe tunaamala okwesonyiwa Allah n'atusonyiwa, embeera gye tulimu ejja kubeera ya mikisa, era n'ensi gye tulimu ejja kutweyagaza, n'ekitiibwa ky'obusiraamu kijja kudda, kubanga tujja kubanga tetwevuma, tetweruma nnimi, tetwekolaki, tetweroopaloopa. N'osanga omusiraamu ng'ali awo atambulira kutambuza ŋŋambo ku munne, ng'eyo embeera kwawangaalira okubeera nti abeerawo ng'omuntu. Nolwekyo bannange, tumanye ekituufu ate tukikolereko. Ebyasoba bwe bibanga byasoba tubisonyiwe, biggweewo, era tusinziire we tuli tusabire bannaffe bonna okutwalira awamu, kubanga nabo oba oliawo ekitimba bakigwamu nga tebategedde. Tusabe Allah atusonyiwe, abasonyiwe, ate atuzze ku mulamwa, kubanga bwe tudda ku mulamwa ebintu byonna byonna Allah yabikola ki? Yabiteekawo, yabimaliriza. Tetujja kufuna bubenje, tetujja kufuna bwetaavu, tetujja kufuna ndwadde. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akoze eki? Ng'asazeewo okubeera nti atumalira, atukolera embeera ezo. N'olwekyo nsaba Allah ekitiibwa abeere nga atuzza bumu, okubeera nga tubeera bumu mu busiraamu, tubeere nga twagalana, tubeere nga tusonyiwagana, tubeere nga buli omu akolerera munne, tubeere nga tukolerera emirembe, tubeere nga tujjawo obukyayi. Twegayira Allah ekitiibwa byonna ebyatusabako abitusonyiwe, era tulage okukola ebyo ebituufu. Twegayira Allah atuwa okumanya eddiini yaffe n'okuginnyonnyoka muyo, n'okubeera nga tutuukiriza ebintu nga bwe tuba tubiyize. Tusaba Allah awe emikisa eggwanga lyaffe, awe emikisa abakulembeze baffe mu ddiini, awe emikisa abo abatutwala mu ggwanga. Tusaba Allah atugirewo obubenje obuliwo naddala ku baganda baffe ab'eddiini y'obusiraamu. Twegayira Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuluŋŋamya eri okwagaliza bannaffe ebyo bye tweyagaliza ffekka. Twegayira Allah ow'ekitiibwa atuggyemu emitima egy'ensaalwa egitaliimu kwagaliza bannaffe buli kalungi, awo girimu okweyagaliza gyokka. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye endwadde y'ensaalwa, tumwegayira Allah atuwa omutima ogumatira n'ekyo kye guba gufunye. Ate tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme tugezesa n'ekyo kye tutasobola, ekyo kye tutasobola kweŋŋanga. Twegayira Allah atusonyiwe n'abo bakadde baffe bonna abaatukulembera mu ddiini, abalamu n'abafu. Twegayira Allah ow'ekitiibwa abeere nga atugulirawo emiryango gy'okwesiima ku nsi kuno ne ku akhira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.